agezaako naba nga asobola okuba nga akola ki kati balaga nti batandika okulwana nti oyo promota w'e Dubai baamukuba bubi Shafan bamukubye bubi nnyo ekiraga nti baamukubye kwa lobana omugobaga baba eriiso bamannyo ge bagyemu abiri baamukubye amannyo ne gavaamu abiri waliwo ge bakubye amannyo ne gavaamu abiri kati Beenie Gunter nti alaba embeera eriwo eyo skande eyo ayagala ekivulu kiwedde oba nga tekinnaba nakutandika nga kiwedde kati Beenie Gunter actually information ero bagamba aliwo bateeramu bannamawulire bagamba nti Beenie Gunter yabadde agenze kutaasa emboozi yabadde etya ku information eriwo eraga kituufu balwanye bapromota ne bapromota balemeddwa okukwatagana eri balemereddwa okukwatagana batya ndowooza promota w'e Dubai yategeka Beenie Gunter naye kati Abu Dhabi nabo ngaliyo promota waayo alaga nti ye alina amaanyi kati oza mu kutuuka eyo kiraga nti promota w'e Dubai yategeka Beenie Gunter n'ategeka ne mu Abu Dhabi n'ategeka ne mu Abu Dhabi naye ndowooza yali alina shaja alina okusharinga n'oli owa Abu Dhabi kadoza yakwata ticket nazo wa Abu Dhabi yazitunda adina atasalawo kulabika ki ku mulyango kujja katono w'e Dubai buli ajjanga nga yagala ticket nga buli ajjanga okuva Abu Dhabi nga ze ne ticket ezo yabagamba nga yagala confirming da ticket zino ziri makubo matuufu waye se yaita nabakuzira bo w'e Dubai oba okitegeera kati w'e Dubai nalabanga kigize nasawo n'abakkiriza bakole ki bagende Beenie Gunter ayimba abantu bayingire ndokati we kiggwa Abu Dhabi wajiramu ndoze nga banaawo nekola ki ate namba ya Shatani njirina eyategese ekivulu kya nyonyola okitegeera tebasobola kukkiriza kumulaba wadde n'okumanya nti nno naye bali bafuna information ewayi ne bagamba nti nno ali bwati ne bwati naye obanga gwe ovuddeyo n'okomawo waneeno okitegeera kati gwe okoma akafaananya naagenda omubeerako ennyo lwakuba kyemanyi nti amateeka geerira gagezaako kubanga kola era bajja kumala bakole ki bamute naye nga bagenda kusooka kunoonyereza kumanya kituufu talina musango kuba nze kyemanyi ogwo omusango kuba balaga nti guno gumusai gwamukwasizza tegwali badde bwe gutyo si kiwa nti abadde yadduka nti yeekweka ebamala olwana nedda era abaddemu ng'akola ki ng'akyakala kifaanana ne bagundi ne bayawuyawu kati Beenie Gunter omulabe engeri gy'alabikamu mweru yeruta tuzona ziba zeegizebeze manyi ekyo lwaki nkiremeddeko nnyo zirina abakugayi gwe baleeta jasi bamusanga akuba kifaananyi leke nga ne bagamba nti okubawo kifaananyi naye kyamulesa tekyali ekyo kifaananyi ndabika yes ndabika bamusanga akuba ekifaananyi nga bino bye twabeeranga ne kamera ne bamuleeta nolwokuba nti alina zitatu zonna zeetimbe bwezi era basooka munoonyerezaako ne bakola ki naye nga teyali innocent oba okitegeera kane Beenie embeera gy'alimu zengeri gye mulaba ne bw'ali bagamba we need first mwana kyovola n'amawulire gaatukalubirizaanga mu Dubai nga buli wamu tebakkirizaawo kamera ate era gwe batumanya kubafa amateeka amu tetugasoma gogera bugizi ne bajja ne bagaiteeka lino lyayita ddago toliraba era ffe kyatuyambanga abamu kubeeranga n'aba security mu zimoola abannayuganda ng'owa security akulaba mangu najja n'agamba ddiya wano tebakkirizaawo kamera ate munnayuganda weeswaza n'agamba mbubeeraga aba security beeraga naye nga ate abaakola mulimu gwe kuba yaba amanyi obudde bwonna bajjamu questioningako ekyo ekintu kyabakoze eki nekyala basobola okujja ne bakuyoola ate bwe bamala okuyoola nga weekwasa nti tebaakuba era kati ekifaananyi bakusanga okuba ekifaananyi nusu 10,000 fine yeko paka kuba tebakkirizaawo kati olowooza ku si yali ayinza malawo nakunga meka kisinziira oyinza nomala wiiki ebbiri ziba nnyingi ku muntu nga bali tokola ki osobola omalawo wiiki ebbiri osobola okumalawo omwezi ate kasalo yingiramu eri ebbanga lwakuba kibakola bakutwala mu kkooti tebatera kubateekaawo ne bakulekaagira gwe batyo ogenda prosecutor nabako byawandiika ne bakubuuzabuuza kati bayinza okuba nga bakola era nsuubira ndooza bajja kuba bamutwala mu kkooti kwabo tebalwawo bya kkooti either bamugamba baafune looyawe oba balabe nga omusango teguliimu nnyo bamale bamute. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708
842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Ku HK Media yenze Hadija Kigozi bannange mbeerawo batwalamu in your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures, embozi y'ekyeyo n'omukulu Yasini. Beenie Gunter bamukutte mu UAE ye story gye tugenda okwogerako olunaku lwaleero nga omuntu eyaliko mu kkomera. Nsonga ki amawulire agava e Dubai tugenda kubeera tukwataganako n'abaana abali e Dubai babeere nga batunyonyolamu ku nsonga eyo. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Aba BBH Travels bateekamu omusayi kulaba kyetambulira ddala bulungi. Kati waliwo visitive ze kutwala ekkata. Bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Abagala multiple visa entry obeera osobola okuyingira mu nnaku 6 nga woyingira woofuluma nkosa visa emu. Bakubireko ayagala visa extension, airport to airport visa change, bakolako bulambalamba. Eno yena Choti Hub gabeera majaani bagamba nti gwe omukyala eyakazaala otidde omubiri guyinza obutaddawo oli kilo 10 n'omusobi oyagala kukendeezaako bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo manga. By the way amajaani gano tegakola ku bakyala bokka, gakola ne ku baami. Hey, abaami abalina olubuto olunene gano amajaani galusala togayita keeki. Yeah, so mbagamba nti mugeyunire majaani malungi nnyo. Yasini olina olubuto olunene tukuweeko. Tegakola 6 packs sagala kulimba bantu. Tegakola 6 packs sagala limba bantu nga bolaba abantu we balimba banabwe mbu wesigeko wano hip ejje. Gano go gaina process yago eri gradual. Ogenda okulanga osala mpola ate nga totegedde. Okitegeera. So bambi abeera agetaaze noonyaako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga mbenga nga kutuusaako bulambalamba. Aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti genda okole ku sauna okole ne ku massage. Bangambye mbu sauna ekola skin. Ekola skin nnyo. Kituufu? Nnyo. Nfaanana bubi. Nfaanana bulungi. Eva nino kuba ku kompu za Platinum. Ane wali mpaddeyo. Nnyo. Ateze Eva kasauna ne kasimu ke kameezezaawo. Gulomba nino gena nenkakola. Oli otya wawona? Nibali nambi malaria nenga bomanyi. Ngenda ntereera. Nze bwange obumanyi. Abale HK Media mwena nsanyisa obbala bamwe bale kutwagala, mwe bale kusubscribinga, mwe bale kusharinga. Mwongerere ddala. Katonda mulungi nnyo. Mbebaza mwena ba client baffe mwe bale nnyo mwe bali ddala. Waliwo omukyala yaze mu inbox yange nangamba ontumirangako. Erinnya lye nderabidde. Ye Morini okuva e Saudi nkutumiddeko. Akulaba ate by the way Morini. Yes. Atulabanga buli kana. Yagambye mutumireko nnyo gwe ne Hadija mbagala nnyo. Morini nkutumiddeko nnyo okuva e Saudi netumirako ku mikwano gyange abali Boston mwenna. Ntumirako n'abali Canada, abali UK, abali Sweden mwe bale kutulaba. Banji bali eyo mwe bale kutuwa mirimu mpozi nekira tukyakola airport pick up mutuwagire abagala okubanga tubakima ku kisaawe bano banjagala mmotoka tubikola nekirala tukyabakolerako ddala okuspayingira buli yonna mwagala tubakolereko. Omwami wo akugamba nti alina omukazi talina mukazi nga tayina byonna tusobola okubanga tubibakolerako bulungi nnyo oba olina kye weetaaga kyonna. Yes. Kale banna ebyo Yasini beera ng'omunoonyako ku namba y'essimu eriwa? Enamba yange eri 0707 934697. Tujja bawa service ennungi. Yes. Poza kirala nyongera okuwoninga abantu abajja mu inbox yange nga muntiisatiisa. Busimanyanga gayi yankola bwati ebizibu byammwe mubimalirize ne Yasini. Nze yenze Kigozi. Sikulabayo mu inbox yange. Genda woba olina ensonga yonna gy'agala okumala ne Yasini gimalirize naye. Tojja mu inbox yange wano notandika okukangakanga ng'okola ki? Ng'okangakanga nze tokkirizibwa kunkangakanga. Anyways bannange tubeerawo mu mboozi y'ekyeyo Beenie Gunter bamusibye. Beenie Gunter okusinziira ku mboozi bannamawulire b'e Dubai gye ngenda okubanga mbawa olunaku olwaleero gye ngenda okubanga mbateeramu. Bannamawulire bagamba nti Beenie Gunter yabadde agenze kutaasa. Emboozi yabadde etya? Ku information eriwo eraga kituufu balwanye
bapromota ne bapromota balemeddwa okukwatagana eri. Balemereddwa okukwatagana batya? Ndowooza promota we Dubai yategeka Beenie Gunter. Naye kati Abu Dhabi nabo bangali promota waayo alaga nti ye alina amaanyi. Kati mu kutuuka eyo kiraga nti promota we Dubai yategeka Beenie Gunter n'ategeka ne mu Abu Dhabi. N'ategeka ne mu Abu Dhabi. Naye ndowooza yali alina share alina okusharinga n'oli owa Abu Dhabi. Kati ndowooza yakwata tiketi n'aziwa owa Abu Dhabi. Abu Dhabi yazitunda ate n'atasalawo kulabika ki ku mulyango kujja. Kati ono we Dubai buli yajjanga nga ayagala tiketi buli yajjanga okuva Abu Dhabi owa Abu Dhabi nga zze ne tiketi ezo yabagamba nga ayagala confirming da tiketi zino ziri makubo matuufu. Waye seri ayita naba kuziraba we Dubai oba okitegeera. Kati we Dubai nalaba nga kigize n'asaba n'abakkiriza bakole ki bagende Beenie Gunter ayimba abantu bayingire. Ndo kati we kiggwa owa Abu Dhabi wajjiramu ndoze nga banaawo neekola ki. Ate namba ya Shathani njirina eyategese ekivulu kya Beenie Gunter. Tugenda mukubirako. Ya kyetaaga ntumukubirako naba nga asobola okuba nga akola ki. Kati balaga nti batandika okulwana nti oyo promota we Dubai bamukuba bubi. Shathani bamukubye bubi nnyo. Ekiraga nti bamukubye kwalo bano omugobaga baba eriso bamanyo ge bajjeemu abiri bamukubye amanyo ne gavaamu abiri waliwo bakubye amanyo ne gavaamu abiri. Kati Beenie Gunter nti alaba embeera eriwo eyo skande eyo. Ayagala ekivulu kiwedde oba nga tekinnaba nakutandika. Nga kiwedde. Kati Beenie Gunter actually information ero bagamba aliwo omwami bamuyita Kagame si kibi okumwogerako kuba mumanyi. Ayinayo business eyo ayinayo akayembeeke. Kati ebiseera ebisinga abayimbi twakyogera nako nti abayimbi baba bamaze like bwe bava okuva mu kuyimba eno baga tugende court. Era saga zabadde wa Kagame nga bavudde eri nti zabadde ziri awo saga bwe bakoledde ki embeera yonna. Actually namba ya Kagame enjina ndoza nakusigizaako nyongera okubanga nyogerako naye. Kakati mbwe batandikidde olutalo lwakoze eki. Kati Beenie Gunter we yalabye nga bano bazze baagala kubanga bakuba ono bamuli bubi n'ayagala abeko gwakola ki ataase. Kiraga mbaawe byagire ne bikola ki ne bitabuka naye byali byaggwa. Kakati ekibuzo we kiri mu gundi ekibuzo kiri nti kijja kito kubanga bamukutte nga atuse ku kisaawe. Ate ngeno balwanye ne bamala kubanga nze kyemmanye Dubai ebintu we biba byakulwana nga muli bannayuganda na bannayuganda polisi tebiyingiramu polisi era yebalanga mwena muli baddugavu yebaleka ne musoka mpozi nga omusayi gwe guyise nga mungi naye baleka ne mwekuba olusi nejja ne bagamba you Africans why you fight you sit brother sister brother you sit musolving ensonga mwetereze. Naye kati kino kinawe kyasussemu mu kukola ki kubanga kibanga balabula tebabakutte nga yego bakutte kuliko question mark. N'ekyokulala ekibuzo kyebuuzibwa nti lwaki bamukwatidde ku kisaawe. Abantu abamu babisala mbu gwabadde gwanjaga abalala bagamba nti ate si kyekyo. Kati kiki ekituufu? Kisoboka kubanga tegwabadde gwanjaga kubanga yayingira bulungi nnyo era n'abeeramu era yonna ebaawo naye Dubai olwo girasobola kuzanyirako naddala koolo tebalinda kusomagira bebyayi babikola mu bitendera emituufu. Wabula kyendowooza nti bayinza okuba bamutidde lwa ndabika. Kwawera abasajja beekengera omusajja basobola okujja ne bakwata ne bagaa twagala kukulaba ne balaba batatu nga zonna zikuwetimbe bwe bati bali abasajja embeera za fine tetugaba batatu gye bali biki ne balaba omuntu ne bagamba waliwo akakola ki akabuuza ate olede ku bayimbi be Uganda. Kati nga olamanya abayimbi be Uganda embeera gye babeeramu omusajja akulaba n'oba tokubwa alaba nga akubwa oba okitegeera. Kati nze mukulowooza kwange ndoza nti waliwo eyo embeera eyatadde oba tolina kyokozesa naye otuuka okulaba omusajja n'akulaba nga gwe atategeera okitegeera ng'alaba nti nagaa naye ono kyebulamu waliwo ensonga. Kati nze mukulowooza kwange ndowooza nti kirabika Beenie bamwekengedde nga bo bali abasajja balina okubanga bamwekengedde ne bagamba asooka amala okugenda okunoonyerezebwa kwali ali ku side headquarters. Kitega side wo nabasooka kunoonyereza tebiriiko nti baba kututte mu prison oba kusiba bikyebyo. Ekyokulala lwaki bamututte mu CID headquarters? Kati awo wali question mark ennyingi ennyo ezeebuuzibwa kubanga singa kyabadde nga kino just kyakulana bulanyi bikyebyo bintuntu bwe bityo poliisi eba egumalanga oba okitegeera. Naye banga bakujja ne bakutwala paka ku CID headquarters kitegeeza balina kusooka kunoonyerezaako n'ebibuuzo bibaawo nga bingi nnyo.
kyo kigambe nti kireka bamwekengedde. Olowooza ki ekiddako eri Beenie Gunter? Ekikulu kya byonna nze buli embeera ntera okugamba abantu nti bw'ovanga bakutte mweyo embeera osabanga Katonda asobola okukutaasa. Ate n'ekirala nti omusango gwe sikiwa nti nno gulyawo nti gwakutta muntu, sikiwa nti gwanjaga, sisuubira nti gwanjaga. Kati kyensaba era kyemmanyi abafamire ye mpozi kyenyiza obbagamba bw'aba ng'ali ku child headquarters ne banaakola batya tebasobola kumulabako, tebakkirizayo muntu yenna mpozi nga bamaze kumunoonyereza ne banoonyereza ate bamala okunoonyereza era bajja kumuta nga famire tetegedde era abakubire bukubizi nga bamutadde bagambe nti bantadde. Tebakkirizayo yadde n'omuntu yadde ne mukazi we ne bw'abaani ng'oli ku CID eya Abu Dhabi tebakukkiriza genda kulaba muntu wadde n'ogu. Era bakimanyi tebakkiriza muntu yenna genda kulaba musibe era ng'akyali ku CID kubanga obeera oli mu kunoonyereza. Yes, era bajja kugamba kebembase we nebegenze era twalayo baka bwayo ne basaba biki ne bakakatuke tumala okunoonyereza. Bwe bana bafunye ekituufu bajja kumuta nga bategere nti alina musango gwonna. Era we nabadi bategere nti alinawo omusango baki bajja mutwala mu kooti. Naye kati ba promota kiki ekibeera kibeerumanganya nga mwenna muli bana Uganda? Omanyi adenze nabeera mu UAE nina ebintu binagaana okukola. Bana Uganda ffe nawe tuli balina enkwe. Bapromota b'e Dubai aba UAE tebeesigaŋŋana balina enkwe. Oba okitegeera tebaagaliza. Obuteesigaŋŋana is trust issues, eh? Yeah. Tebaagaliza kugamba nti promota ajja kujja leero era ne banakola bate kuba nti balaba nga bagamba tukole kino tukiteeseko tulabe nga tusobola okikiggusa era oba yayite mabega bwati nayagala abeeko kyakola okulaba nti yakola ki. Gano gonna amawulire nga subiddwa erya Josh Mbedi Space subiddwa lino nenaali baddendeesa omuzindaalo essaawa eyo nga gwa baliko. Aze buuza bapromota kiki ekyabaleetedde okwekuba. Nenga ba promoter babade banga dene nze I salute Sham events kwa Sham events yatandika Abu Dhabi okubanga nze session promotions mumanyi. Sham events yatandika Abu Dhabi eyo nina wabiranga yentalo ne yo mukyala watu yagezanga kubanga abakengeri jagala alabenga ateleze embeera ne bigana era so gakindoza yava mu events ezo kuba yalabanga enkokola nyingi okitegeera nga zisusse ne bano promoter abala they are not professional. Ntoli afunamu omutwalo gwe nafunamu akasanvu ke nagamba ngenda kuteekawo ntandika kubanga promotinga. Naye kati Beenie Gunter si munyoma naye yabadde agenze kuyimba ki? Ayina nyimba. No, si mu bubi. Yes. Badde manyi nti n'abantu abantu baagala abantu balina hit. Ayina nyimba ze ezikuba. Ezikuba eri. Ayina nyimba ze abaana ze bawuliriza. No, ayina nyimba nnungi by the way si munyoma omanyi mmwe mumanyi okusala omugambo. Naye kye ngamba tainaawo hit apparently sikyo. Bale manyi nti no batwala nga bwolaba bwepaba nga bwolaba abo babitu simbu kati saawe no bayina crazy company nti akaba kaliko ke babuukira. Mwene bayinza okuba bakyusaamuko nga balaba omuntu bayinza n'okutwala jamaalo ne batwala n'omuntu nga balaba omuntu alina okuyimba bwali kukola ki. Munnalaba baleeseeko ku afande kerekere. Katolaba naye nga ali yakoma banga kyokkola ki. So kandoza bagezako ne balaba omuntu oba ne balanga oba tali too expensive oba nga tali nnyo talina nnyo tali busy nnyo ne bagaja ngo tukwemu ku muziki. Tali busy. Ne bagaja tukwemu ku muziki. Kanajja nakola ki? N'abakubamu ku muziki. Nenga ebyaddala musabire nnyo kati nga Beenie Gunter just tusaba ffe nze nganze Beenie Gunter muyimbi wa Uganda ate muna Uganda. So embassy kye tusaba. Okowola government ebiyingiremu. Embassy yeyino kimala. Of course. Kati wa family government si yawandikira embassy. Oba embassy yawandikira government. Embassy ya Uganda yeba government munse yes. Era yeba Uganda. Kitegeeza nti ambassador n'abakulu ababakulira be bayinza okubanga bayamba Beenie Gunter okusobola okubanga akola ki nti bawandise ebbaluwa this CID headquarters nga tebana mujja omuntu alalu watiba kwa bali bwa Abu Dhabi bayinza omujja omuntu alalu watiba ate kasaba kutwala alalu watiba biba biwanvu yemukko kasoba ku CID headquarters alwatiba nga bonoga ati omusibe bamututte eruzira anti banga aba prison
kati bakujja ku zino police station zino endala zino eno kati bakwongeddeyo mu apa okitegeera kakitegeeza nti singa bamunamujja bawe ne bamutwala eri kijja kuba kiwanvu wamukko era asobola okubeera emyezi gye nga 6 oba okitegeera so kati embase kyetusaba egezeeko okulwana okulaba nga etaasa oba bagezeeko okubanga bawandiika ebbaluwa kwaba yo embase nga yeemanya ekyokukola yemwe mwaliko mukomera ebakutusawo ku CID we bakubira emigo weewo kati olowooza Beenie Gunter tebamuyisizaamu embi balina musango gwe bamukozeeko gw'amaanyi siba nti bamukubye mpozi nga existinze ne kati ffe ekyatukubye ennyo emiggo n'okukola ki nti omuntu gumu ku baali baagala yali yabasumbuwa nga bamunoonya olwaleero n'ababulako kati balina obusungu bungi nga buli gwe bakwatako balina okukola ki omuyisaamu naye oba nga yabadde mulungi nga bwe bamugamba nti ekkubo lino kolaba otitambula kwata awo nakkiriza n'akwata ekkubo lye yakoze eki nga talizisitinze talina kyakoze kinaki tebalina buzibu basobola kuba nga bamukolako naye gwe poliisi etiisa everywhere poliisi yeetiisa naye nga musajja wabeera ku kisaawe ne basooka ne bagajjamu engatto sookodde wali dawali eno n'owira butyaka kukuvaamu yes nga bakutadde awo naye kati kyemmanyi ali wansi mu basement ku CID kuba eri basement mu basement nga bwolaba ekizimbe naye nga kinansi kati olaba nga wolaba wano eno nga basima ndoza gundi nga like nga 10 lift zezigendayo lift zezigendayo eri tosategeera obudde we bukedde yes alina okuba nga gyali era abaana bavuddeyo mu byaddala gyakunyumya abagambe wabanga ali kusaida wenyini ali wansi either bamutadde mu decorative ba mu solitary nenchiwali mu decorative bayita decorative era omutuka wali eri era nenchiwa bamutaddeko empingu kubanga bo oba olina musango kyoba olina azilonga azogenda kusaida headquarters empingu zirina okukola ki zirina okulumeza wano nez'ebigere kati oba onaatambula of course era otambula naye mpola kati kaba kaspace katono bwe kati oba otambula mpu kino gwe kusooka kuno ne kuddako ne kusooka ne kuddako boto oba olina musango azilonga azogenda kukundi bakuteekako empingu z'ebigere n'ez'enkuki n'ez'engalo kwabbo tebaagala kumanya kati bwe tuka eri munda ne bazikuggyako ng'oyingidde eri mu gundi yaabwe era mmanyi gyali ne blanket oba grey kuba bo blanket mbujjukira bulungi n'obutanda musajja atubambi Beenie kamusabire mukama kino akimuyiseemu twawulidde nti mukyala we yakomyewo e Uganda awo omwami ye bambi n'asigalayo ate nomuna olaba kizibu nnyo kubanga omukyala abanga yakomye omwami n'asigalayo kati gwe anaaba agenda okumufolowinga kati ate baba banaamufolowinga batya ng'ogambye tebakkirizaayo bambi baba tebakkiriza n'ekiyamako ng'olimu eri ensi at least nze kagambe agendako ku embassy n'abakubiriza nova ne kwekyo kati kagambe nze we nali eyo munda nze waliwo omwana yajjanga nga everyday alina okujja n'alipooti anti jjukira babadde bali wamu ku gundi yeemu kati gw'oba onadde emabega otegeere ebbaawo bamututtewa babadde bali ku tiketi yeemu ndowooza babadde lwe lunaku lwe babadde bagenda mpozi ng'omuwala yalize emabega ategeere omusajja bamututtewa naye nze ng'akyeka omugayi we bamutadde ndowooza yamugambye kijja kuggwa mami genda maybe byonna biera mbeera yakwegumya ng'omanyi nti kijja kuggwa naye kankubwe ne obaana ng'ogeze ku polisi yawa ne bagayo it's okay you can come otukaali ne bagamba anti munnaye ebiwanvu y'emutowa viyato okitegedde kati alina okubanga singa yabadde asigaddeyo kuba kati soko kubamu akafaananyi bwabanga yagenda n'oyo ani agenda okumulondoolalondoolako ng'oggyeko nti tulina kwegayira embasi emuyambe omukazi yavuddeyo kwabali abantu bagezaako nnyo owuliriza okitegeera singa omukazi ali asobola okuba nga akyabeerayo ne wabanga nti like every morning akeerayo ku makya wali eri ne bamulabako n'aba nga abeegayirira izo talina buzibu twaze kukola okitegeera tebasobola kukkiriza kumulaba wadde n'okumanya nti nno naye bafuna information ewaali ne bagamba nti nno naali bwati ne bwati naye obanga gw'ovuddeyo n'okomawo wano eno okitegeera kati gwe okoma akafaananyi anaagenda omubeerako ennyo lwakuba kyemanyi nti amateeka geerira gagezaako kubanga akola era bajja kumala bakole ki bamute naye nga bagenda kusooka kunoonyereza kumanya kituufu talina musango kuba nze kyemanyi ogwo omusango kuba balaga nti guno gumusai gwamukwasizza tegwali badde bwe gutyo si kiwa nti abadde yadduka nti yeekweka ebamala olwana nedda era abaddemu ng'akola ki ng'akyakala
so wayinza okuba waliwo another hidden gye balaba basooke bakole ki obanga identity ye yefaananyirizaamu ey'omuntu omulala okitegeera kubanga abayimbi naddala abamu batera okufaanana ne bagundi ne bayawuyawu kati biniga nti omulaba engeri gy'alabikamu mweru yeruta tuzona ziba zeegizebeze manyire ekyo lwaki nkiremeddeko nnyo zinabako gayi gwe baleeta jasi bamusanga akuba kifaananyi leke nga ne bagamba nti okubawo kifaananyi naye kyamulesa tekyali ekyo kifaananyi ndabika yes ndabika bamusanga akuba ekifaananyi nga bino bye twabeeranga ne kamera ne bamuleeta nolwokuba nti alina zitatu zonna zeetimbe bwezi era basooka munoonyerezaako ne bakola ki naye nga yali innocent oba okitegeera kane Beenie embeera gy'alimu zengeri gye mulaba ne bw'ali bagamba we need first mwana kyobola n'amawulire gaatukalubirizanga mu Dubai nga buli wamu tebakkirizaawo kamera ate era gwe batumanya kubafa amateeka amu tetugasoma gogira bugizi ne bajja ne bagaiteeka lino lyayita ddago toliraba era ffe kyatuyambanga abamu kubeeranga n'aba security mu zimoola Abannayuganda ng'owa security akulaba mangu najja n'agamba ddiya wano tebakkirizaawo kamera ate Munnayuganda weeswaza n'agamba mbubeeraga aba security beeraga naye nga ate abakola mulimu gwe kuba yaba amanyi obudde bwonna bajjamu questioningako ekyo ekintu kyabakoze eki nekyala basobola okujja ne bakuyoola ate bwe bamala okuyoola nga weekwasa nti tebaakuba era kati ekifaananyi oba kusanga okuba ekifaananyi nusu 10,000 fine what 3,000 ng'okuba ekifaananyi ne bakusanga busanju batayagala kukubira kifaananyi so ebiseera ebisinga omuntu aba alina okuyiga tojjaayo kamera kiringa woyinza otutama ne bagamba nti tonda tambulirawo oba okusalawo otalina kusalira ekifaananyi ky'omukalafu 10,000 kati bino byagamba bino okusalira otalina kusalira diramu 2 eyo shuwa diiru 3 ziba ziyingira okitegeera ezo oba olina ozifuna so kati ebiseera ebisinga Abannayuganda baba balina okwegendereza ennyo abamu ne tetusoma mateeka govero n'ogenda n'obugundi weyagala osalira otalina kusalira olaba okulaba essigino okitegeera nze kyemmanyi ku ba promoters bano eno jjukira bali mu states za njawulo omu ali mu Abu Dhabi omulala ali mu Dubai kati ate abaana ba Abu Dhabi n'ab'e Dubai bayinamu okwezalawazaalawa n'ezzalawo eryo we munaabeera temutereezezza kintu ekyo mukyalwana nnyo mugenda kukola entalo nnyingi ate nga bamu ne kino kibeere ekyokuyiga gye muli si bw'ofunamu akasente ogaye nti ojja kubeera promota si buli afunyemu akasente si buli afunyemu gweofunamu omutwalo n'ogamba nti nzija kubeera promota okitegeera kibola nti abayimbi bateeka mu buzibu obw'amaanyi ennyo bwe baba bagenze eri abayimbi batuuka ekiseera lukenga n'ekyokulya takirina promota mutadde mu wotera amudduseeko labyeko abayimbi abali embarrassed abayimbira mu bed space eyo mugundi muwaleyini era nga bapromota mwe mubatutte kyekigambe nti oli wafunamu akasente yalaba mbu naakoze eki ayina kujja tosise kumanya muyimbi agenda kubeerawa muyimbi agenda kulimu abayimbi abamu nga bali freestyler kati nga King Saha wajja nga azze kuyimba eyo ebweru okitegeera ye tafaayo konze Saha yasulako ewange naye kati bano bagundi baplandikidi babini Gunter kati baplandikidi abo ojja muteeka mu system talina kyamanyi talina kyayinza gamba nti no kyekino omututa awantu okitegeera kati ebintu bwe bityo balina obyewala abamu nga si baplandikidi naye nga kati obulamu bwakyuka nga yamanyira ebintu birala nga bambi bw'omuzzamu ebyo n'omutwala mu bed space eyo ng'ogenda mu frustratinga muno wamu ngalaba embeera tajja kubanga agisobola eyo ngalaba tekikola ki kati nga ffe tetwakulira wabi ziri plandikidi naye nze nakulira ku Busabala road awo oluguudo lwaffe kati bagenda dukola bukozi nakulira mu nfuufu kati esaawa eno ngamba otya mpangise ku luguudo olulina ettaka nze kigozi otya ova kukola soda mu kolasi nkugambye nze nakulira ku Masajja awo ku Busabala road munfuufu ng'enfuufu paka mu nviiri bali mu ddukola kati essaawa eno nga nkuze impangisa tosaawa kuŋŋamba mbu nze nkwate ssente zange mbw ate empangise ku luguudo lw'ennakawuka oluliko ettaka no ne wemba wakugula poloti siyinza kugula wantu wali ttaka nze nagulira mu ttaka era kyobola nina okukola ennyo
netuse ku standard gyenkola gyempulira gyenjagala wallahi oli mutuufu oli mutuufu kati bapromota bambi mukiterezeemu ekintu ekyo mufrustrate nze nnyo abayimbi nze nawulirako bambi omuyimbi omu edda nga tukyali e Dubai eyo nga tukola violence twakolangako gundi kutu kumpuuma mpulira bagamba mbu okutuwe kukuwuuma mbuna abantu babeera bakwogerako kituufu kati kyogala abantu bali eyo banjogerako bali mu discussion ati nze ndi cerebu so balina okunjogerako tewali buzibu I'm joking about that sinaba kutuuka waawo sinatuuka waawo weyasini yes mbadde nkyakunyumiza twali edda tukolanga violence n'omwami gundi Kivumbi Simon nga tulina show bagita pokopoko mu Dubai nga twogera ku bapromota ku bivulu nga tukola violence ne twogera ne ku muyimbi oyo bambi bapromota bamutegekeyo mwale ne bamu frustrating ne bamuterawo stage mu bed space yali stage ne bamu mukayembe yali bed space oba kayembe era bed space yeyo omuyimbi yayimbira ku mifaliso gy'abantu okakasa enekyo kisoboka ekisoboka abana tebaseka abana balayuganda nga anoonyeza ssente wena bwayagala wakuteeka tomunyumiza ebyo naye enkola si nnungi by the way Dubai ndoza wali bapromota abategerekako bapromota be Dubai baleka balensa okwekolamu omulimu ogw'amaanyi naye Abu Dhabi omuntu yaliyo nga ayina nnyo embeera eyo Sham Events yalinayo embeera ennungi ng'ageza okuba nga atereza embeera ndowooza bwe yalaba nga kisusse kuba n'abantu bano engeri gye beeyisaamu nasalawo n'akivaamu naye yali asobola okuba nga akoordinatinga bulungi nnyo abaki kati engeri abantu gye batandise ebintu by'ennugunugu obwa promota si bwangu kiringa ng'era emirimu gino gye tukola nti okuyimba okukola YouTube otuuka ekiseera n'ova ku bantu ne weesonyiwa abantu n'owulira nga bwetamiddwa so nze sinenya abantu bava mu mirimu gyanjawulo kati nga bono gamba nti gundi yalekerawo okupromotinga gundi yalekerawo okuyimba sikyabanenya lwansonga emirimu gino gye tukola giyina ebizibu bingi kyovola aba YouTubers bangi ava wano eno nagamba kangende ebweru nkole enve mu bino ebintu ng'awulira kimutuuse wano era nange yasini wonala kintuuse wano kusaba bambi towetekamu mugowa nyinza okweteekamu ogwa America nyinza okweteekamu ogwe Canada awo shuwa awo sena kyenyiza kugambako nenjiriba nempoota awo kiba okay nebuga ndino kasoba ng'ogeze mwezi ensi ezirimu akazirazira okamanya akakazira kanjawulo kanjawulo era obeera nogamba yes nkoze ekinteredde naye era nsaba Allah ntaase kugina emyaka nali ngenda gendayo myaka nga 6 ejayita bantu bagenda myaka 4 tunaweza de myaka 32 oza gine emyaka ayino mwana gwe naye bannange nze nakola bantu bali myaka 5 n'agenda kyo kimenya fena gye tubadde kyo kimenya kati njagala byakutuula ali eri nsosole enjala ababaneetera ssente kasabe alowe ekisa ekingi omwaka guno gwennyini ofuna omusajja oyo yennyini mama nyabo sente teziva mu basajja mwokka mukwano olaba wenyinza osayininga ki contract excuse me nze sibalirako mmwe sibabalirako nnyo kubanga mmwe temwesigwa nze sibaliiko mukwano omusajja nze ebyabasajja sibiriiko nnyo kubanga abasajja bekyusa essaawa yonna so I want to have my own money too njagala ojjera ssente zo nga nina nange ssente taliko kumupima okuva ku bigere paka woote ngera bannono bangamba ki muno kajemvuga ya beeyi nabaye majidde ngemera aliko kubanga oyimuteekako ebyo byebintu byamanyi bulungi abo basajja muba mubalemesa okubafunamu kugamba muba mutulemesa okujja gye muli ate kati oba ojja biki nga toyina bwoli just mbuuza bubuuza oyina abantu bona awo abagwa mu class yo by the way kankubuulire class attract class si mububi naye kankubuulire buli bantu balina classes zaabwe yensonga kulaki osanga abantu abali ku muzigo we bati nga bali mu single room nga bangi nga bafumbo nga nabo balimu eyo class n'osanga abali mu double room ennyumba ze nabo nga bali awo n'ojja n'osanga aba apartment nga nabo bali awo n'ojja n'osanga abavira nga nabo bali awo era bono buli bantu balina kirasi yaabwe so tekubera ku bringing abantu down abali mu single room tulina kuguma
tubera ku bringing abantu down naye bera status status jobojamu yebera level yo chobola ono omuwala ali ku gundi ali ku oba is it NBS Osanyuka TV agamba mbuno simanya ngo omukazi musibuze emitwalo 5 simanya penso we yamusibira emitwalo 15 somehow somewhere simunenya mutufu alami mutufu mu ngeri ye kuba kyekyo kyali eyo yelevo ye kashiba shegeza abamusobola babukire abatamusobola bakolechi naye obwedda ndaba abantu bamuvuma abantu bagamba anti era mulimu n'abeera adde ate otulese kwekyo mulimu n'abeera agamba emitwalo 5 nga leero omulala tali wathe gimuwa nga tegimufaanana nawo yaba akola nsobi waliwo n'abantu nga mukama teyamugerera bambi nga talabika bulungi nga serere zimulabika kituufu ekyo bo bangi ne ku mukyala era omukyala olabamu n'ogamba naye owaaye ali wathe okumuwa emitwalo gyange 5 oba muwa emitwalo gya 15 egy'enviiri noba n'olugola banogamba naye wakyebire bagu mu kitundu naye nga nze njagala nnyo okukola ssente era njagalayo just be contract yebyo byentunuulidde situnuulidde nnyo ba Mr. njagala ba Mr. bajje when I have my money too naye banaakufuga nga olinamu akasente akaddala omukazi aba mukazi olaba kati essaawa zino kiki sifugika era essaawa zino Alisazi leo inamu na sebo hizo kupata fugika sebo. Mwana gwe buli muntu ayina mufukamiza ku ttaka wacho kitofu. Olaba n'omukazi anita amonja ayina sente mpitirivu. Naye ayina gwafukamirira. Gwe ebyo mbuno simanya ngo ayina sente buli muntu ayina omuntu amufukamiza wa. Ewe kitofu. Buli omwe ayina amufukamiza. Manyawa gwe tubaina kyoyogerako. Buli omwe ayina amufukamiza na mugamba dda wali eri. Ekyo kitufu kyoyogedde. Kyo kituufu ekyo naye katusabe nnyo solo kubanga okola ki omuntu yajjanga omaze okufuna akasente akaddala kubanza sagala okukiranga afunye ssente zange njagala gwevudde naye mabega nga akasente okalaba nga jakalaba nga nkakola ekiriwo abakyala bonna bwafuna ssente nga bamulalamukko ati kyala bonna bafuna akasente abatafugika abamuzibu mukko edde ekyo kyabakwata mu mitwe nga mu abasajja lwakuba nti kirungi n'obeera ng'osinga ku mukazi ssente nze kyemmanyi nti omukazi waba alina ssente nti olina okukola ennyo omusingeko ekyo kituufu naye mulimu abakazi balangira ennyo ate we balangira ennyo otegeeza bakyala nga balangira oli munaku kati omusajja omugagga bakulangira ne bikuluma osobola ofuna akasente ne kagenda nkakukendeerako omukazi aliko okukulangira nga ate waliwo n'abakazi ababeererawo abasajja baabwe nga abasajja emirimu gibawedde ate bebasinga okuba abakabi abo abo bakabi okusinga ate bano abala bangi abakazi abalangira nalangira omusajja naye nga yamutuusa wali awo oba omusajja mwane kapita akola ekintu ekyo naye okuba omusajja awedde mugala nakyakola bulungi nawe namugamba okakasa si bamukyalo bokka ffe tubalabeeko abamu mu kibuga ekikulu nammwe mutama ogenda n'obeera ng'oli mwavu ate gw'oyendanga ettabu gw'otalina yadde ekikumi lwaki basikuyisaamu eggaali abasajja benda nnyo mba nkuyisaamu buyisa ggaali oli mwavu oyenda ng'embwa kati kiki ky'oba oyagala kituufu obwavu kibi bannange obwavu kibi ate teri muntu mwavu nga abasajja ababi basinga obwenzi ate abasajja ababi basinga okuzaala ennyo oba lwaki no balina obudde bungi obw'okwepiica kati olaba ng'abawala stress webaluma they overeat balya nnyo kati abasajja stress webaluma baagala nnyo ebintu by'okwepiica naye nga stress yo bambi stress bwejjanga ogina stress era kirungi okwepiica kuba is part of life and it's healthy it's healthy kiba kikolera ddala bw'obulamu babeera stress abasinga obungi they add weight balya nnyo agamba kati ate embere stress ate n'okulya ku nneme ng'atandika okulya ng'omubbi ng'agiraagira kati mmwe stress ebayitirako agamba siya kati stress zindi bubi nnyinza n'okufiira wano aneefunireyo nagundi anti mune bw'oba owulira obulamu ne butereera abasajja bulamu bwe buddira engulu ebirowoozo nange simanyi andanga wano gyali gwekika vidiyo tweyanze gonyako lwaleero ensonga zaffe nnyingi nnyo neyasiini ono twagamba tujja kubeera twongera okubaweereza omwaka guno nga tugattamuko n'ebintu ebirala kaki akaliwo
Akiriwo nnyo tekiri era twali nnyo kyamaanyi just twebaza abantu bonna zikyenyizo bagamba ne bana Uganda mwenna by the guno mukanyongero ko olaba embassy tuyambe yambe ne kubana abali mu makomera ngojeko kati Beenie Gunter okwerinya ali agizenye ne wali abana abali mu makomera nga betaaga okuyambibwako nkidamero kigamba nti guno mwezi ngeje bagenda mu Ramadhani omwezi ejiddakawo maaso bagezeko kubanga bayambako ku bantu abambi bana bamu babate solo kubanga bali rizingibwa kisoboka embassy yongera omulimu gwayo kuba embassy ekola bambi teringa bwe yali luli ne kati ekolera ddala egezaako yongera omulimu gwayo abana basolo kubanga bateebwa Beenie Gunter tumusabire nemwe n'abalowooza mujja gena ku side mbo biki just mongere kumutera mu sala bekivunanyizibwako bwe baba bagendayo basolo kubanga bagezaawo kumuyamba naye kyemanyi nti mujja kumulabanga amaze kuvaayo eyo mpozi nga bamututte kwapa prison alwatiba awo wajja okusobola okubanga akola ki mba musobola okugenda ne mumukyalirako mu biseera ebimu naye wano ku side musobola okukonkomala bakita konkomala nga temumulabyeko paka ya kuba tebakkirizawo ku mutwe nakati olowooza ku si ajja ayinza malawo nakungameka kisinziira oyinza nomala wiiki ebbiri ziba nyingi ku muntu ng'obale tokola ki osobola omalawo wiiki ebbiri osobola okumalawo omwezi ate kati oyingira mu eri ebbanga lwakuba kibakola bakutwala mu kkooti tebatera kubateekaawo ne bakulekaagira bwe batyo ogenda prosecutor nabako byawandiika ne bakubuuzabuuza kati bayinza okuba nga bakola era nsuubira ndooza bajja kuba bamutwala mu kkooti kwabo tebalwawo bya kkooti either bamugamba baafune looyawe oba balabe nga omusango teguliimu nnyo bamale bamute the only thing eriwo nti kati jjukira engeri gye bamusiba kati visa eyinza okuggwako you get ticket yo already expired kyensuubira kati visa bweggwako era bw'anaaba avaayo alina kubeegayirira nnyo oba si kyo bwe batakikola kumuteeka ku nnyonyi ne bamuteekamu ne stamp emulaga nti ali deported ekyo nakyo tusabe kireme kubaawo kuba basobola omuteekako eyo embeera ne bamudeportinga n'omudeportinga n'omuteramu stamp obutaddayo mu nsi yaabwe okitegeera so nakyo tusaba kiyambibwe asobole okuba nga tutegere omusango omutuufu gwe yabaddeko bambi kale katumusabire Beenie Gunter ebyaleero webitowe bitambudde mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribe nga yeza HK Media Hadija Kigozi mbajukiza nti ababibi travels bakyakolera ddala genda ofune visa kutwale Dubai ate kati nga balina ne visa kutwale Qatar bakubireko namba y'essimu gy'olabaawo wammanga aba Platinum Wellness Spa nabo webali nnyo okulaba nti ogendako mu kasawuna okola ku massage ogendako ne mu steam bath neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi